Hey, kale mbalamusizaako mwenna mujebaleko gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi nnyo. Arozi Media mba nnyingiddewo mba nzize nabagamba buli tufaanawo ka time navayo ne mbagamba nti buli tufaanawo ka time ate tujja kujja tetubeeko ebintu ebimu bye twogera. Bagala buli tunafunangawo ka time nga nzijja nga tubako ensonga ze twogera ezikwata ku nsi yaffe Uganda. So n'olw'ensonga eyo nja kukusaba atuuka gwe osharinga ka video atanaba kafuna atanaba kafuna naye asobole okukafuna. Gwekola ekintu kimu kutambuza butambuza, abamu twasigalira kwogera nga kyekyokulwanyisa kye tulina, abalala bo basobola n'okutuuka ku ground nabo ne bazanya rolo yaabwe nga bateekeddwa okugizanya. Omanye no struggle oba revolution buli muntu wakutte wonna wonna waba wakola singa wonna waba akutte wagenda kutusuulaako kigendererwa kye kimu. Buli omu asobola okukwata ekkubo ery'enjawulo naye at the end kasita tubanga tugenda kusisinkana awantu nga weewamu. Essaawa yakakati era kyekiriwo nti kati buli omu mu struggle eno oba mu revolution buli omu yeewa paati gy'alina okuzanya. Aboogera bafandinga buli muntu akola ekisoboka kyonna okulaba ate nga kikola ki, okulaba ate nga twenunula. Y'ensonga lwaki nti buli omu wasanga akuttewa ataddemu akasente asupportinze ab'enkyukakyuka akoze eki. Yes, manyi bagamba agali awamu ate mwannange gegaluma ennyama, agali awamu gegaluma ennyama. So katono bwakwata wano eno ne revolution yakwewa mirimu, ono bwagamba ffe tugenda kwekalakaasa oyo ng'akulemberamu, agamba abakuminja tugenda kwasaganya nsonga za ku media, oyo naye ng'akikulemberamu. Avaayo n'agamba nti kati ffe tugenda kulabisa, oyo naye ng'akulemberamu. Oyo avaayo n'agamba nti kati ffe tugenda kubeera ku security ya president, oyo naye n'abeeramu. Oyo naye n'avaayo n'agamba nti agenda kubeera ku side ya kugamba. Eno revolution buli omu ateekeddwa okwowa omirimu ogw'enjawulo. Okitegeera bwe tujja ku media wano ojja kwekanga nti aboogera twogera, wabeerawo abatambuza video, wabeerawo abakomentinga, wabeerawo abakola ki, kwegamba ne tubanga at least nga revolution buli omu at least nga ayinako kalolo kagizannyamu. Okitegeera buli omu naaba nga ayina rolo gyakola ki, buli omu naaba nga ayina rolo ate gyakola ki, gyazanya. Tuli live ku YouTube channel, atanabagenda ku YouTube channel nja kukusaba ate ogende osubscribinge ku YouTube channel, ate olina okuterawo ka notification bell ate tusobole obusonga zonna osobole okuzifuna. Okitegeera bulungi bw'okwata ku notification buli video nena gye tuba tutaddeyo ate oba ogifuna butereevu nnyo nnyini ddala. Okitegeera bulungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo sooka okubalamusaako bannayuganda yonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abali wano wenyini Kampala wenyini wetusinzire okubawa videos n'oba tusinzire okubawa information ono ate mukola kyamaanyi nnyo. Abali ebweru w'eggwanga nga mwe mukyasobola okutuuka ku headquarters ne muteekayo okwemulugunya n'okulaga biki ddala ebiri mu ggwanga Uganda oba ebitambula, ate namwe mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Buli muvaayo ne musitula amaloboozi gammwe ku bitatambula bulungi mu ggwanga Uganda nga mutuukira headquarters z'ensi ensaale mu kusapootinga Museveni mu kufaninga Museveni. Ekyamazima bannayuganda kambawulire amaloboozi bagawulira. Okitegeera buli omu laba nga bavuleyo nga balina abakungu bamwe bataddeko sanctions. Ekyo kimala bumaze okulaga nti ekyamazima amaloboozi bagawulira bulungi nnyo, okwemulugunya bakuwulira ate nga n'ovudde n'ekyokuba nti babiwulira wabula kati n'ebikolwa babirabako, n'ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga Uganda kati babirabako. Tuyinza okuba twalinga twogera boogezi ng'ebimu nga kizibu nnyo okubalaga ki ekituufu ekiriwo. Ekisooka nabava ne mbagamba nti documentary eno His Excellency Kyagulanyi ebintu binene bye baakwata mu campaign trail byexposinga Museveni to the fullest. Kyova olaba nze nvaayo ne mutunuulira omuntu avaayo n'agamba nti simanyi kati Bobi Wine ali mu kola documentary endala. Nze nvaayo ne mutunuulira bwe nti nendaba nga talina kyakola ki. Documentary eyo mugiraba abantu abo buli balaba ebintu ebigenda mu ggwanga Uganda ne batunulira n'ebintu ebiri current essaawa ya kakati kwe basinzirira n'olaba nga abakungu abamu bateekebwako sanctions. Abakungu abamu ne babateekako sanctions. Okitegeera olw'ensonga nti twasooka ne tubalaga proof
ne tubagamba nti bannange yadde akasente mukawa Uganda tukeeyanza naye ate akasente ke muwaayo ate gwe mukawuuyo okuddukanya eggwanga Uganda ate kaakozesa okutulugunya bannansi okitegeera tuyinza okubanga ebintu ebyo nga balinga nga bo bagamba bugambi just memwogera bugezi then mulete proof mulete obujulizi eyo documentary yokka yakola kinene nnyo okulaga abasajja bano abafaninga Museveni ddala what's really happening in Uganda okitegeera era kati kyobola abantu buli kintu kyonna ekiva ento bagamba nti kati bannange ekiri mu ggwanga Uganda kati kiriwo kinewe they don't doubt kuba kati bamanyi kiki ekitufu ekigenda mu ggwanga Uganda so n'olw'ensonga eyo abali mu diaspora mwenna musigalenga mulabisa musigalenga mukola omulimu gwe muteekeddwa okukola singa ffenna tunaasigala buli omu nga wakutte n'anyweza buli omu wakutte n'anywereza ddala n'ayongeramu nabongezi bisoko ekyamazima kambabuulire eno gavumenti eriko nzina bavaayo ne mbagamba kigavumenti kya Mwami Museveni essaawa yakati kibalenga omuti ogwakalitonsi ng'enkuyege agulyalya dda kigavumenti kyavundavunda dda lwakuba nti ffe tulemeddwa okutegeera nti ekigavumenti kyavunda kikirako omuti gwe oyisobola okulaba omuti awo nga guli awo nga gunyirira nga gukola kinga gulina kagurini akalungi naye olunaku lwe gugwa wansi lwokakasa nti mbutuufu guno omuti enkuyege ezaali zagumalawo okategeera lwokakasa nti guno omuti enkuyege ezaali zagumalawo kati essaawa yakakati kigavumenti kya Museveni bwe kiri okitegeera essaawa yakati kigavumenti kya Mwami Museveni bwe kiri is just a matter of kunyeenyamu bunyeenya bwoti singa bannayuganda tuvaayo ne twegatta ne tugamba kati tugenda kunyeenyamu bwe tuti ekyamazima Museveni aba taliwo naye kennyini akimanyi nti singa essaawa yakakati bannayuganda bagezaako ne beekyanga sisobola kuba kontrolinga Museveni akimanyi bulungi essaawa yakati bannayuganda ne bagezaako ne basitula amaloboozi ne bagamba nti kati ekimala talina kyasobola kukola olw'ensonga nti kati already amanyi nti ensi yonna emanyi biki byabadde ng'akola for all along okitegeera talina kyayinza kubaako kukola obakola ki byonna abadde nga ajja abikola okutugumula bannayuganda okusaba bannayuganda okukola ki byonna abadde nga ajja abikola olw'ensonga nti international community ebimu babadde nga tebabiraba ekirala nti Museveni ekintu kyabadde nga singa okukola ennyo ekyamaanyi kwe kuteeka omusimbi ogutokomoka mu mainstreams z'ensi yonna nkola ki mu ICC okulaba nga babikirira ebintu ebyo okulaba nga babikirira ebikolwa byonna ebibeera bikoleddwa mu ggwanga Uganda okitegeera n'agula balooya ab'ebbeeyi n'akola ki just nga bo baliwo okubikkirira buli nsobi Museveni gy'akola naye kati time yatuuse ekyamazima nga takyalina na muntu gw'ayinza kugamba nti owange osobola okumbaaka nga batusobola kumbaaka kati buli omu yamuviiriddeyo bw'abanga zinensi n'ensi ezibadde zimuwa obuyambi ng'essaawa yakati obuyambi bwatandika okukendeera nga kati Museveni gy'asigalira okuddukira nga alina kuddukira mbawalabu mu Saudi Arabia alina kuddukira mu Dubai alina kuddukira wa nga gy'ateekeddwa okufuna obuyambi kitegeeza nti bwe bannayuganda ffe batandaba kutegeera ki ekyokukola okitegeera kitegeeza nti ffe bannayuganda ffe abatannaba kutegeera kiki ekyokukola naye olunaku lwe tulitegeera ekyokukola ne tugamba nti kaakati tusazeewo tujja kuba tusazeewo bannayuganda kambabuulire bangi nnyo abavaayo nga bagamba nti ffe politics tatukwatako era batono nnyo abavaayo ne bakola ki nga tebabyogera nabo era bavaayo bantono nnyo abavaayo ne boogera ku nsonga z'eggwanga Uganda okitegeera nga yakolaga nti ali mu comfort zone kati for example natunulidde waliwo abaana abamu bakadamu bamanyidde amayumba nansa na Uganda nga bali ku toko balina following balina platforms ennungi naye nga tebasobola yadde okuyisaawo ekigambo kya revolution tebasobola yadde okwogera ku kigambo ky'emisolo tebasobola yadde okwogera ku kigambo ki okitegeera naye nga balina platform bazikozesa bintu birala nnyo okitegeera ffe twabagamba nti mwe bannayuganda mwabawuza polisi tabakwatako mujja kutwegattako foreda abalina obusungu oleda abaakuwa Museveni mujja kutwegattako ate mujja kwenunula ate era nennyongera ne mbagamba nti olunaku lugenda kukya nga teyina omu abatumye nti mugende ku street nti oba Bobi Wine katabagambye nti kati olunaku lwe tugenda kwekalakaasa wabula mmwe mwekka mujja kusinziira ku kwenyigiriza kumunyigiriziddwa
mujja kwekanga nga muli ku street nga teri n'omu abagambye nti mugende mwekalakaasi. Ekyo ndi 100% sure. Okategeera ekyo I'm 100% sure nti time egenda kucha nga ne Bobi Wine ajja kuba talina mu ggwanga. Okitegeera Bobi Wine mu ggwanga ayinza okuba tajja kubeeramu nga ayinza okuba ajja kuba ayina emirimu gy'agenza okukola. Okitegeera babagambe nti abantu b'ekyanzi bayise ku street nga teri n'omu abagambye kuba kati essaawa ya kati bannayuganda kambabuulire bw'otunuulira kati mu ggwanga lyaffe Uganda tewali atanyigirizibwa. Okategeera mu ggwanga lyaffe Uganda bw'olitunuulira obulungi tewali atanyigirizibwa. Tewali kabeere mugagga naye anyigirizibwa. Gwate owange egwe omwavu sukaali oba omugula mutwalo kiro oba ogigula mutwalo golooza omugagga naye yandyagadde amugule mutwalo. Golooza omugagga naye yandyagadde amugule mutwalo. Ekyo kye mbagamba nti mu Uganda buli muntu anyigirizibwa. Oyo ne wabanga ayina ne wabanga mugagga ne wabanga ayefula okuba nti ali mu comfort zone lazima ayina engeri gy'anyigirizibwamu. Okitegeera ayina engeri gy'anyigirizibwamu naye it's just a matter of time. Lugenda kucha Bobi Wine ngoba ayina mirimu gye mirala nnyo oba agenze bweru w'eggwanga nga ayina emirimu emitongole gy'agenza okukola babagambe nti eno bannayuganda baasazeewo dda. Ate mwekamba buli bannayuganda okusobola gavumenti ya Museveni tekyetaagisa miliyoni 45 zonna zonna genda ku street. Nedda tekyetaagisa miliyoni 45 genda ku street. Ogamba otya kuteesa muganda wange kankulamusizza Aisha Uganda nkulamusizza. Mwebale bannange mugende ku YouTube channel musubscribing mugende ku YouTube channel mugende ku YouTube channel ate naye ensonga zitambulirayo bulungi. Okitegeera so bannange bannayuganda ekyamazima mbabuulire abantu bangi nnyo bakyawa Kyagulanyi Ssentamu era abantu bangi abagenda okukyawa Kyagulanyi Ssentamu ate era abantu bangi tebajja kwagala Kyagulanyi Ssentamu naye mubamu ku batajja kwagala Kyagulanyi Ssentamu mubamu ku batajja kwagala Bobi Wine be basajja ab'amakooti be basajja ababadde beefuula nti baasoma be basajja ababadde beefuula nti bo bali special era bo batannantagwambwako be basajja ababadde nga balowooza nti bo zempajiruwaga mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Okategeera era nga bo bamanyi nti tebakwatwako. Okategeera nga bo bamanyi nti tebakola ki terizemu wano katini era nga bo bakimanyi nti tebakwatwako bannantakwatwako. Yes, kale nno ababadde beebuuza mbu documentary eyambirawa mu struggle bakutematemedde otegeere oba onnyonnyoke mbu documentary eno eyamba kinene nnyo okulaga obwerufu eri abo naddala ab'emitala y'amayanja abaali basindika obuyambi ne bagamba nti nedda temuddamu kubanga musindika obuyambi kubanga nti obuyambi obwo bwe musindikira Abannayuganda nti mubayambe ate bwe bakozesa okubanga babatulugunya nti documentary zino mbu zikolanga proof obanga evidence okulaga what exactly is happening mu ggwanga Uganda. So nti niwabanga kituufu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akola documentary ey'okubiri mbu tekirina buzibu kubanga kiba kiyambako okubanga balaga proof eri abazungu nti mu butuufu bye tubagamba bibino ebibaawo. Oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga bw'obanga obadde tonaba ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tukomawo nabyo temuvaawo.